omuntu alina nyumba ya milioni 5 eri kololo minister lwali omukolako audit milioni 5 eza dola bwe buumira 17 ennyumba emu eri mu bilioni 17 you are not auditing that one ogenda kuona alina akayumba ka milioni 8 president alina gye bayita discretionary budget akkirizibwa okuspendinga 3% najje n'abategeezako obutegeeza nga parliament ezo twazikozesezza but kyalimu abantu 38 ba MP ne ba minister basaddako obuli gavumeka Nandutu ne munne Kitutu bameka n'ebyalimu speaker byalimu vice president byalimu Nabbanja byalimu every oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda okola kyatendo annyo nnyini ddala mukwano gwange agenda maaso n'okuba nti otwekuumirako agaliwo gwe mukutu kwoli abasiddi omusunsuzi erinnya lyeryange genda maaso n'okuba nti noteeka ka like ku vidiyo eno esobole okutambulira ddala etuuke ku abo abandyetaaze okuba nti bafuna obubaka buno mu mbeera emu oba endala. Buli wiiki wemanga nfunyeyo omukisa Ssalongo agenda maaso n'okuba nti yampa akadde ne munoonyako ebigambo ebikwatagana n'ensonga z'ebyobufuzi ebiba bitambudde n'agenda maaso n'okuba nti atuwa sayidi endala alina engeri ogenda n'olabanga abasajja banoonya mikono yagenda okugaa nti egyo si mikono ebyo birala so kyesinga okuba nti kitumunoonyeza nti ye akuwa ensonga eri emabega w'ensonga naddala mu kintu ekikwatagana n'ebyobufuzi era yatujjukiza nti toyagala mwesamba gy'ebyobufuzi ne oba mwagala oba temwagala birina mmwe era bye bitambuza eggwanga lino buza ku bantu tugambe ebigambo. Sebo neyanziza njagala okulaba okwebaza abala programu eno ekimu ku binyumira aye namwe ndoza mu kikolo ogenda n'otema mwaka nti nokatambuza n'olaba abantu nga bayomba ne bavuma naye kati emyaka gye ntuuseemu waliwo ebitakyanjigula ttama kati bwonvuma naye nga amazima gategedde ninza olunaku nga tumaze akalulu ka 26 ekiseera ekinaddako ndabe ate nja kusaba oddemu revisitinga vidiyo ze tukoze oziteekeyo ndabo bannaafuna abanneebaza oba ekitegeera kubanga ekibeera ekibi nti abantu baagala nnyo twogere baagala okuwulira kati nze ndi musajja musomesa nyina kubuulira kye nyina kugamba so si gwe kyoyagala kuwulira kati omugezi kyeyandibadde akola kwe kwefumiitiriza bye mba njogedde naye osanga oli n'omusajja mukulu gwe tolina magezi gwe mwakoowaddaamu ebino kati gwabiŋŋamba oyinza okwesanga olina ekiti kyogwamu mu butuufu nga teweetaaga na kuddibwamu tulina abantu etudiringa nabo nga yakava butabika naye bwayimirira tuyinza kumanya nti yavudde butabika kati nawe nayo n'omuddamu wesiza naye nze kyenjagala okusaba abalaba programu zino zokola n'endala wakati nze nkola programs nyingi nnyo ne ku TV na radio actually buli lunaku nandiyagadde nnyo abangoberera mwetegereze consistency yange one nze soogera bintu byakukyamuukiriza bwe kibanga ekinaatuyamba kwogera mazima ne bwe gaba gakawanga jagga kugamba ndudde nga ngamba bannayuganda nti afuga eggwanga eno kati bamuyita muhoozi naye oli bwogera n'okimunyonyola oyo talina magezi kati yalya kati tunuulira ebikolebwa ne bino byo RSS ezikolebwa is the one behind. It's not the president Museveni abirimu. Kati enjawulo eriwo nti nze olwa position yange ndi privileged okufuna amawulire goyinza okubanga tomanyi. Kati bwenzija nenkusunirako ekitono kubanga muliwo emunga byamatojja byogera ne bajja ne bakuwa amawulire with evidence n'obiraba ne bakola bwe ya sanctions kino kikolebwe kino badde bagala kikolebwe n'akigana kati bwe ngamba abantu nze ngezako creating a Twitter awareness mu public abantu mumanye mbabuusa kati ate bw'obuusa okuba baagala oyogera ekiri ekibasanyusa nti gundi ye president ne si kyogera oyo yakola kino naye nja kusigamba mbagamba bwe tuba tetuwagala kulaba
Muhoozi Kainerugaba ng'alangiriddwa wali ekkololo ng'aweerwa instruments of power officially. The time is now. Si kwevuma, si kuvuma abantu, wabula kwefumitiriza ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Bw'abanga Mwami Museveni atuuka mu cabinet agaga nti this is Muhoozi's minister. Kuva ddi nga Muhoozi aba ne ba minister? Gwe ekyo kyefumitirizeeko. Yabadde Gomba n'agamba what I have not done, my son will complete. Will do. Kati gwera obwongo ne busigala ng'ovuma matovu, nze nkuggula obwongo. Naye time egenda. Omusajja bamulonga vice president. Era tujje wano nkoyeko interview. Tubyogere kyange. Oba ontegera bulungi. Muhoozi bajjamu wa vice president. Tubuuke ebiwojjolo tubuuke enswatu ekyange awo. But I'm preparing the population banvuma. Instead of arresting ekyo kiremu okubaawo, they're just abusing me. I'm a prophet. It will happen. Ssalongo afuka nabbi. No, mu byobufuzi I can foretell. So many things. Waba badongo be even before. Yeah. So many things. Mbikugamba ne bibaawo. So many things. Kati, ekyo nange wakiri nkyeka kasankimanyi. Omuzannyo ogubadde. And that is why I don't compromise with my intelligence. Okutegeera kwange. Yep. Sikulya mulukwe. Kasitamba nga nkyanalyze nyinayo omukulu omu omubaka parliament. Bamanyi okubanga bane bagattagatta ne mugamba tekijja kuguka. Olaba kino kyemikono. Namugamba yangamba bagenda kigusa mu nnaku ezi. Ekyo twali wano. Nachoge. Nega tekijja kuguka. Bakakivuga kati omwezi mulamba. Wachokera nonyonyola n'ebyali emabe. Ebyali emabe. Bakafuna emikono 142 kati njagala olowooze bwonoonya mu mwezi mulamba emikono 147 ne gikubula. Then quorum. Kakati ate bonatuuka okuyisa kubanga wali ate mu parliament okuyisa biri nti osuspending aba commissioner. Ojja kwetaaga emikono 270. Half of the parliament. Twali wane eki kitu wakifye yako right because yali ensonga yali tulese ku mikono gyati kuwa nongamba nagamba tekina nakati okubona wakati weeks oba biri wasa wanyonyanga waliwo ne sente endala ezali mugenda maaso okuba ziyisiwe ne ekyo wakiri nkyeka kasa when it comes to politics era mbasaba abandaba yasi munkwate bukwasi bulungi mubere bakaka nze mu byobufuzi sina gwe nkyawa ate sina gwe nsuusuuta lwaki mmala kutunuulira bigendererwa byo kubanga oli ayinza okukola ekintu naye bw'aba akikoze nsooka neetegeeza ne lwaki yakikoze nga sinaba kububuuka ayinza okuba yakikoze ng'omusajja analina ekizibu kyo tamanyi nyinako omwami ndowooza sijja mwatula linnya naye yeesimbako mu kitundu kyewaffe eyo Bukoto Central mu mwaka gwa 1961 yesimbawo ne by then yali speaker sekandi yali deputy speaker ngatafuka speaker yes kati webesimbawo of course sekandi yawangula naye omwami ono akalulu kamuyisa bubi n'afiirwa ebintu bingi n'ebirala era gye byakkira nga mu ngeri emu oba endala atandise okukolagana NRM ava mu lukamu enva ne tunyiiga nnyo niyo olunaku olumu musanga mu kifo ekimu awo ku Lubaga Road mugamba muganda wange wani yeddira ngabi ne muganda wange wankola kiki kiwatukola kubanga ye musajja mukulu twali baana bato batwamanya byakola yamabe yangamba yanga mwana wange nansembera ebintu ebimu wetaaga omuntu akuzizza ku bbali n'abikugamba naye olabira ntosobola mmanyi nangamba nze nali mmanyi chenali mpita na ali awali Guinness anywa Guinness akanywa akapachinga ne kagundi kawala jiwa oba kaita wala jao ka whisky nenga atabula kati ngo akulaga nti ne mukadda ko kyokka kyaliko ayina ekimwocha nefe twamulaba yasaze nadda mubiri ne mumutabukira nnyonnyo firi nebwe yagenda okumbuulira ekyamazima nga bw'otaba wa mwoyo mugumu nnyo nawe wali kyozzaako nawe ekyo kyozzaako oba okitegeera so kati mu byobufuzi twetaaga kwetegeera kyetwetaaga kubuubuuka lwe tulabya yogera bw'ati kati yalya tulabya kola kino there are people like me nze tosobola kuntiisatiisa nakwesimbawo mujja kumma akalulu neesimbawo 2016 ne vice president Bukoto Central n'engwa now what much can you tell me
ekisembayo okuba ekibintu kyogera sekandi nampangula yes yakabba but mu byofuza abampangudde kiwedde you understand now kati toyinza kuntisatisa nti bonesimba otujja kukulaba ne bali bandaba era wendi kati bonga mujja kundaba era mundaba tewafa bakwamula tewa you understand now kati ndi ku level nti nyina I have to speak my mind. I have to help this nation. Nyina okuyamba eggwanga lino naddala generation eno eriko wansi naddala abakayingira ebyobufuzi naddala abakabibeeramu okubatereza nti oyinza okuvuma matovu n'otijja noono naye gye biggwera tujja kunoonya matovu omwetondere oba omwebaze naye ate singa mba nkugambye ne weetereeza ne wewanga oli mukulembeze the better because fe kyetwagala nga bannayuganda nkyukakyuka kuva mu katuubagiro ketukola ki tugenda kwogera ku budget nyogera kulaba budget nti eryawo yakiyaaye naye yeetaagisa abakulembeze bayimiridde balina bwongo obuyimiridde okulaba n'okugitegeeza bannayuganda bagyetegekere nakyo ekiri emabega naw katojja bafunanga buli avaayo ayimiridde atayogera kyoyagala omuvuma nzojja kunonyo nga sijja kusobola bivumo naye kino ekinyamba okimanyi social media nange njagalako byenjagala osanga ndaba wrestling zewembeera kwano osanga ndi wrestling tojja sobola abantu banvumiro ebyo osanga wrestling kati ate bwe mbanja gaddo baddamu mu lulimi lwabwe obatwala kanemu kanabe bwonvuma genda okwere ku page yo kwa postinga kuliko comment naleka comment ziri lunana nenga ndamanye ekyasinga oleeta obuzibu okusemberawo era bwe nabaddamu ne basumula n'ensumulula ne bavuma n'envuma watuuka bali mu bisatu na comment ziringa mu bisatu bwe watuuka gendulaba ne shootinga kakati no at times mbawadde ozi gye baagala I speak the language they want to hear. Oli musawo. Yes, I speak the language they want to hear. But era bwe mbaliza mbagamba but eno tekituyamba. Tudde wano. Ewatuufu wano. Ewatuufu kuwuliziganya ne tutegeragana. There is no way tugenda okukola ebyobufuzi nga tetuwuliziganya. Nti bwe nayogera ku Ababaka ne ngamba Ababaka enviri zaasala ezo zisizitegeera kati ng'otandika enviri sizizo laba ng'osala akapata kati ng'onkuba mu katuni kubanga nayogedde kuki ku nviri sooka weebuuzi lwaki nagambye nti sizitegeera bw'ona akitegeereza nti oli mutuufu naye gwogwo omulembe gw'oyogerako gwe guli ogwammwe guno gwe gwaffe kati nange ate bwe naakutegeera ngamba okay weetegereza ennaku zino abavuka bakuzannya ebirevu bingi bwe biti naye dda twayinga tumanye abakuza ebirevu b'abasiraamu this time okuza ebirevu it's a fashion actually yanyinshiyalingako n'omu nangamba nti abakyala be baagala nengamba nze nga neyambibwa nenfuna owange mangu nalongo wange nga sinabikuza nanjagalirayo oba oliawo nandiremedde okufuna kubanga baagala birevu but I mean it all goes back to understanding each other kyengeza kutegeeza so nze nsaba abatulaba mu byobufuzi tuwuliziganye tutegeeragane I think tujja kuzimba force ennungi egenda okukyusa eggwanga lino ey'enkyukakyuka kubanga buli omu alina gw'asamba asamba nnamba 6 tomuzza mu 5 tasobola kusamba 2 akuba 7 omuzza mu 11 atagala oli wakono ono wa yes ayimirira mu 5 wate omugamba nti genda oguteebe nakyo afuna obuzibu kwa emitwato mira miwanvu amanja clearinga kakati ate oli yayagala kubanga target so kati buli muntu alina ennamba gy'asobola okukola ki okusamba so nsaba twegumiikirize manyi kijja kubiri nalaba bavuma ne bakola kinenseka nengamba okay so embeera eyo gye tubeera eno munnaye tutera okunonojjeko eno addenga ebintu bizibu so ennaku 2-3 twagenze maaso n'okufunawo embeera ey'enjawulo gye nagamba is it a new dawn mu byobufuzi byaffe anti twalabye ababaka 3 bagenze maaso n'okubanga bagombebwamu obwala okuli omubaka omukyalo wa Lwengo Sise Namju ne kubeerako omukulu Yusufu Mutembuli owa Bunyoli ne Paul Akamba owa Busiki anga ensonga ezigenda maaso n'okuba nti nno zibakwasa za buli bwanguzi ekigambibwa nti bano bagezaako okujja enjawulo ya bitundu 2 ku 100 okuva ku ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu omukyalo oyo Maria Muwangadya mbufu obufaananako bwe butyo nga baali baagala okuba nti bamuteekateeka oba nti ku budget egenda okufuluma baagala ebitundu 2 ku buli 100
mbufu ofaananako we tebaga nti olutuula lulina we lwatuula mu Kampala awo mu mwezi ogwo gwa Maayi. Ekibuuzo wano Munnayuganda abeere musanyufu nnyo nnyini ddala nti kati enguzi yo tulabika we tubanga kati August House etandise okukwatibwako mu bufu ofaananako bwe buti tubeere beeteefuteefu okuba nti egenda kugobwa era egenda vaawo we tuba ntutandikidde ku boyinza oyita emitwe era ddala gino gy'emitwe. Mu ebyo mulimu ebibuuzo tusanyuke tetusanyuka. Ekigenda mu maaso kirungi ye kirungi. Saagala wange nti ne contradicting. Yes, sir. Sina nze kinsanyusa ku bigenda mu maaso. Tetunategeera mutemwa gwenkana ki gwe baatwala kuba tebagutwala. One negwo gwadde gwenkana ki budget yayo kyalasi bayadde nkana ki. Eyagunadde saalabye ku budget yagundi okusinziira. Tebajogera tebagiraga. Naye nga bagamba bano baadde baagala ebitundu 2 ku buli 100. Kakati tutwale nti budget ya Human Rights Commission tukitwale nti ya bilioni 5 bali bajagalako bilioni 10. Mbadde nsaba ngatteko ne kano okitwalire wamu bwe baba nti nno wabaddewo negotiations ezaagala okugendebwamu nti mu budget kitegeeza baadde baagala budget wali akasente kakole ki oba kasitukemu. That's also another question. Nze kati nze njiwadde bilioni 5. Yes, sir. Manyi of course bajiwa sente ziri wansiko. Ziri mu bilioni nga 5 meka. Naye tukitwale ziri bilioni 5. Yes, sir. Right? 20% of bilioni 5 ze bilioni 10. Tuli bulungi. Ekituufu eky'ebitundu 10. Kati kwata calculator awo. Ogenda kumbasa bilioni. Totawana kwa si wano nyewana. Because njagala kuwa kiri practical. Bwata manyi kubala ko swalire ku mpewo. Kubala kwa esikulungi. Nada mu sente nyingi. Kati njagala esente mu report ekyasembyeyo eya IGG eraga ntwafiirwa trillion 11 mu nguzi sente zibulankanyizibwa. Trillion meka 11. Kati njagala ombuli fraction eya bilioni 10 ku trillion 11 etoso ajinfunira. Sisobola jifuna. Eringa 0.0001%. 0.001%. White House zeros billing and point. Ate kati 10% ya 11 trillion eba trillion yemu ne billion 10. 10%, okay? Ya trillion zili. Now, njagala tuke pa kona ku 10. Kati 1% 1% ya trillion 11 ze bilioni 10 mu 10 mu 10 right kitegeeza nti eno less than 1%. Well less otegedde eri less than 1 eri 0.0 nga 1%. Fraction naye jukira budget gye twogerako tewera 5 nze just njagadde gitumbula nkuwa ekifaananyi ekigazi kati bwebanga bali bagenda jiwa 100 billion banotegeza badde baagalako bilioni 2 which is 0.00 nga 1%. Yes, sir. Of the 11 trillion. Now ziri ezibulanga ezibuzibwa kozo government no okusinzira ku budget bagamba nti waliwo trillion 11 ebiri mu report ezibula buli financial year zitekebwa mu budget naye nga bagimanti zigenda bulira mu enguzi bagiterawo n'omutemwa kwayo n'omutemwa kati fraction ya 0.002% kigambye nti kino kinsanyusaako kati njagala atulaba muwe practically. Now tulina sente ezibula nga bazijja mu birimba mu bisaaganda ne bajja bakugamba nti eyo classified budget ya bilioni 285 ya president tetunulwako naye nga main budget bamwa classified ya 126 billion najja mu supplementary na 285 billion ojukira ze bayisana mu byannaamu nga mu nkiiko zitwategeka yasaba 285 bilioni 285 tezitunulwamu nenga ate erichoke ate yali yawebwa dda 10 naye nga alina ez'okugaba 12 donation 12 naye mu budget eyo nga eya 285 tenajja bayisa bilioni 3.7
ziweberwa bwoga promoting ekirime ky'emmwanyi abantu banywe kakao era nazo ne bagamba nazo tebazitunulamu kasa bagamba tebazitunulamu be bamanyi kye zigenda okukola teka kye liyimirizibwako gamba nti budget erina kutunulamu ebyo amateeka ga budget wali obuyinza buli eri wa president mbwe yabyakwerinda eno tolingiza kyegenda kukola ekola operations ez'ekyama kati agenda promoting okunywa kakaawa lwaki nakakakola mu kyama kyovola bana kati sente ezo bilioni 3.7 zagenda tewali yadde ka outlet ka coffee kolabayo neji bagenda moroto tekaliyo ni 37 bilioni zakola kizagenda kichenjagalo ekifaananyi kikyensiiga wano nti of course buli wabeerawo embeera kati public ebadde ebanja ku byenguzi wabeerawo akaliga akalina okusaddaakibwa ensi okubanga ekkakana ntegerekese ku kyama baati kyalimu abantu 38 ba MP ne ba minister basaddaaka obuliga bumeka nandutu ne munne kitutu bameka nebyalimu speaker byalimu vice president byalimu nabanja byalimu everybody nga kasayija nga baga kuterubona ewalugolo birubona basaddaaka obuliga bumeka kati kunguziyo naje tuwogerako eri mu ministry of finance ne parliament nga bakitadde nongamba ntwajjo sise namuju Paul Akamba noli gundi munabo omulala Yusuf Mutembuli niye kwadde fraction just in case nga kya succeedinze babera batte 0.001% eza sente ezibulanka financial year kati waliwo abazitwalanga zigenda mu trillion budget je tuogerako ya nam baeta actually recently bali in parliament nga bakola budget yenu baleta parliament ekkirize nti president yakozesa trillion 4 ne babileta parliament ekikirize era ne debate yaliwo ne bechanga bagamba nti tutuyisa ku debate kanga tudda mabega tulina kushisa buyisa kubanga za spendingibwa ne babigattagattawo bwamalo kigattagatta makijja mu deal bagita supplementary budget amendment bill ya trillion 4 ebadde nga bakola budget eno gye basomye bubabiyisizaawo baga president yazikozesa jukira president alina gye bayita discretionary budget akkirizibwa spending 3% najje nabategeezako obutegeeza nga parliament ezo twazikozeseza so he spent 4 trillion era ne bagiretanga a bill kubanga budget libateeka so kina kuita parliament ifukaniyo ki part of the bill and eventually an act so bagireta nga supplementary amendment bill neita now it's an act president is spending 4 trillion kati bwoba okyali kubano kati ekyo bakisanitize kati olote kati bakikiriza zakozesebwa because zakozesebwa kiwedde okitegedde naye nga kibadde kiyiseeko kyekano omwaka mulamba nga zikozeseddwa nga parliament temanyi kyogamba kikyali kiba stopping okuba nti bazikozesa leero enkya parliament bagitegeeza it had gone unnoticed yes 4 trillion nibazigattagatta supplementary amendment act neita bill neita kati gwe bakutimba bbula ne bano ababya billioni obanga 10 actually babadde bagala kubba billioni nga 10 arabazo billioni nga 10 so what is the fraction ya 0.0001% ngoli atute trillion 4 nenga kibalina okukola kujaga parliament ekyo mukikirize sente yazikozesa niwe munaga ndi mwe kyakola already zakozesebwa kubanga discretionary budget je muwebwa 3% mukakawairo muyayita ero jakula budget yeno nti bagifudde ku trillion 7.2 ngendo ekiri mu kyo kiri behind kiriki si ku bantu ina wanyu tugenda okuzijja tewaliwo mu budget yewedde URA yawebwa target ya 29 trillion wetwogere yakunganyako 27 tubula wiki 2 financial year gweko target yagireme kola ki okuyitinga bajiwe collecting 29 trillion yafunyeko 27 okay by now trillion 2 tenazifuna tubula wiki meka kitegeza target tegenda kuzifuna naye ate eremedde okufuna target kati ngati wali kibagasseeko
bagiwadde kati ekollectinga trillion 3 mu mmeka mu 2 zino entono zaaganye kati enyingi ze zijja okufunika ekitegedde era ne bayina baje expanding okuva ku trillion 5 mu 2 okujja ku 7 mu 2 naye nga tebagaziyiza miwaatwa na nsalo sente we zigenda kuyita kujja logic ki eri mu ekyo waliwo gye bayita koligenda gye baateekamu ya 14 trillion logic ki eri mu eyo bw'obala discussionary budget ya 3% president gy'abadde ng'aba nayo ebadde muwa trillion 1 ne billion nga 7 awo okitegedde jaspendingako mwowulira nti atyaka shuga twagiwaddeyo billion 5 magoola wa pharmacy twamuwaddeyo billion 5 lubowa twamuwaddeyo billion 5 loko twamuwaddeyo billion 2 ontegeera kakati ezo zibadde zitamu discussionary budget ono twamuyambyeko ekkolero lye libadde ligwa twamuwaddeyo billion 3 bitatuule babadde batwala woteri ye naggulu tugenda muyambayo ne billion 2 ate twetegeeza bambi ayina n'akabanja aka tugenda mwongerayo billion 10 ziva mu discussionary budget eri ebyo byonna gwe omuntu wa bulijjo tebikuyamba era biyamba abo bannaggwadda naye bani bannaggwadda era bebbo kati olwaliyo discussionary budget ebadde mu 1.6 trillion yagenze ku 2.6 trillion calculating toyagala byakubala 72 trillion 3% of it is 2.6 trillion kati kitegeeza nti president womuwa eza office of the president nomuwa billion zenga 5 nowa state house billion zenga 8 nayingira akamo kitundu nomuwa esatunulwamu obumbi 10 n'omwongera 10 ezogaba obugabi just donations 10 kugaba ko bugabi kakati ayingira nga billion trillion nga 2 kati n'omuwa mega 3% 2.6 eris discretionary budget kitegeeza nga president ali mu trillion nga 5 mweyegazanyiza okugaba okulya n'okunywa okuvuga emmotoka ez'ebbeeyi ogulya abayagadde naawe abasumba n'akola ki n'akola effujjo lyonna lyotasobola kumanya kubanga sente azikola ki n'agula bannabyabufuzi awo ne mulyoka mutulangira bwe twalidde zivaawo so kati gwe bakuteekako budget n'ogiraba nti nnene ne bagamba twakuze but ekiri logical ekiri behind that si mwakuze kuwa mwaganya president wagenda kwetaayiza mu sente za spending. That's the logic. Naye ebyo bitegeerwa ffe abasaamusaamu be bavuma abaalya okategedde ffe abaalya ffe tusooka okukubira tooki n'okitegeera kati abataalya obasanga bakaayana enseno era byennaku ezekeeza tukola nsobe tunuulira ababaka kati ababaka bakoleki kati abe bakuta nkuwadde ekibalo twashuminga badde bagera kutwala billion 10 fraction nyikuwadde teyina makulu ekisegeeza tebalina kibadde batwala of course buli wabeerawo tension nkugambye waliwo akaliga akasaddaakibwa ku lutaali omukulembeze kwanayogerera ebigambo naye twabone press conference wano ku Monday mukama wange Joseph Kiza Kabuleta yabadde very clear n'agamba nti akyasinze okulya enguzi n'okugigaba bamuyita Yoweri Kaguta Museveni buhabulwa ate kijja mukamwa kiri ku record mu kooti kubanga kooti kiriko judgment ya kooti nga bakwata bamuyita Robert Ho mukoleya gwe bakwata nakkiriza okugaba enguzi nga yawa mwami Museveni emitwalo $1 era ne mwami Museveni akkiriza sente zo nti yazifuna mbusamu kutesa yamuwasa nga tamanyi sente zaaki naye gwe tobuuza ati waayo mpaka akikano emitwalo 5 ja $1 kakati ate Kabuleta agamba nti ekisinga okumunyiza si sente ezo kubanga bawa babiri president wa Namibia president wa Namibia ye bamwe million 2 ku nsonga yemu owaffe ne bamwe emitwalo ameka 5 bombi ba president oli wa million 2 owaffe ba mitwalo ameka kati Kabuleta agamba nti owaffe talina na value munguzi ne munguzi era ali cheap president Museveni owaffe ne munguzi ali cheap kati oyo talina moral authority kulwanyisa nguzi mu Uganda nga niye kiri ku court record nti naye receiving enguzi alina akkiriza naye simanyiza aki niye bazimpa ne Sam Kuteesa eyagire talina kye bamukola kati bujja ku bano
Mbusimanya balide simanya obusente sente really. Kati wakati awo ku babaka abo nduza sabadde clear ku kibuuzo bwe baba nti bakwatiddwa babadde mu kuteesaganya n'omukyala Mariam Wangadya basobole okuba nti bafuna ebitundu 2 ku 100 kitegeeza balina kye babadde bateekawo mu nteeseganya eyo mpankuwe ekibuuzo mpankuwe ziri mmeka ezigena maaso n'okuba nti zibaawo n'okutuula nga bajeti egenda oyita kati mu bufu okwananya bwe butu tebaatudde eggulo baatula mabegako mu budget process okitegera nga balina okulinyisa budget y'abali oba tebatugamba bali balina girinyisa ku bitundu bimeka naye kyonna kye kiri ogwo omusango weeguli nti oba ogezaako okusaba enguzi ogwo omusango weeguli yagwisibwa wakati myaka 10 ne 15 naye mbadde njagala kulaga nti nze akusike kaboni akandagani kati Museveni atandise okulwanyisa enguzi agifufugaza kubanga tandika ku 2025 bagaba $1 million nga baziwa bakabenare mu okujjawo bisanja kiri ku record butwabade mutogikwatako twawulya babagabira $2 kutogikwatako okujjawo age limit era singa teyali nguzi eno government singa yavaako dda kubanga gwe matabi kwetudde buli wabeerawo kino kiri controversial parliament bajja na sente ne bakiyisa kitegeeza singa tebagaba nguzi twaniwe twafuna term limits nga Museveni yagenda dda nga neyamuddira mu bigere naye agenze nga tugenda kufuna wakusatu tukyali ku muntu ki olw'enguzi yagamba mu 2.5 ne mutogikwatako so kyenvudde gamba nti ye ng'omukulembeze w'eggwanga mu kwogera obwogezi mu lunaku kyetugamba rhetorically is good at fighting corruption. So President Museveni is good rhetorically at fighting corruption. Practically is a culprit of corruption. Okay. So ebyababaka ebakutte akukusigako kazigo kiranga bwe najja nasibye nkuba budongo mbaddeyo tusombye obusa tukoze eki ntuyanye tuyanyenze ne Collins judde nenzija nesiga ebizigo bwenti mekifo kyonna nesiga kyaka ebizigo bwe nesiga figa ebizigo ombalira mu baana bye so bali mu kusigasigako bizigo bya massaging corruption naye njagala tutegeere bannayuganda bwe tuba twagala kuvuunuka kya corruption nkisomeseza every time I get a platform. Yeah. One of the forms of corruption is tribalism. Another form is nepotism. Another form is sectarianism. Tribalism tuba tuli mu mawanga. Sectarianism tuli mu bukundi bu sect. Twasoma ffenna abo. Twalwana ffenna. Bigambo ebyo bibadde bikozesebwa nnyo ennaku. Twasoma ffenna abo twalwana. Mu mikono awo ebigambo ebyo byavuze nnyo. Kyali wange kakundi sect. Nepotism oyo muganda wange tumukwatako. Oyo muganda wange tumukwatako. Kakati baba muganda wo ngati ye minister bogenda omukwatako bijja kugwera bwaba wanga bibigwera wansamba nga bakuwabira mu kika kati nga bakuganda kati gwato kikulwanyisa muganda munno mulova muganda wo kiki ofaaki ontegedde ne batafa ku kiri kyofe kyenguzi kawadda mukali ka sect omwoyo gwa moshi otera kulya moshi kati abaali emoshi abo bakola bibagala twalinako scenario Mwami Salimu Salo yali Minister of State wa Finance. Wa finance ngakola ku kasolo kyali mu kitani. Aruna kasolo byakulira ebyo. Microfinance. Nabulankanya sente zabulya mikono gye bitategerekeka. Ekyali badde kibonezo kiwamuwa. Mwami Museveni yamujja ku minister namuga tojja bisobola. Tojja bisobola. Namujjako. Namuteeka ebbayi. Teyamusindika luzira muka tojja bisobola gu muto wange mbikulemye. Newe tuongere olwairo yakulya operation with the creation. Tuina owekitibwa Jimuhwezi. Twakwatibwa ko mbyenguzi bagenda ko ne luzira. Katwero minister wa security. Tuina ko mukyala mutali Sikaboyo. Yasingibwa ko n'omusango mu court ne bagumusalira gwanguzi. Olero minister akulya ebya Luwero. Ani agawo wa minister omita Mwai Museveni tibwabula kabuta Yoweri.
kati nkudamu nkubuuza ekibuuzo Mwai Museveni Kaguta Yoweri alina moral authority okulwanyisa corruption kyogamba abo ndo bateeka mu bifo tewaliyo bannayuganda bala bali competent basobola occupying offices ezo nga tebalina record mbi olaba nga tebaliyo lwaki awo be baliwo kubanga wa tribe yange kubanga ono wa Luganda lwange Lisikaboyo senga w'abaana bange ono wa Luganda wa tribe yange ono twalwana ffenna and there is no way you can fight corruption ng'ababo be bali mu bifo kubanga obanga mukwatako nga bagamba kakati ate kati muganda omunonyako ki tujja kuwabire wasenga gwolwokuwola byoli bigwera mu kika fe twagala bigwera luzira gwe imalya mu kika bya family meeting so that is the worst thing you can ever get and in such countries like Uganda there is no way you can fight corruption when such things nepotism tribalism sectarianism are in existence. There is no way. So atenga wenyini corruption wetandikira, that's another form of corruption, meaning wabanga ya appointing aba minister bano ne ba PS na abalala byetegereze kakati wabanga ye nyina ali corrupt, then how are you going to fight corruption? Na ye gambe walina okuba sacrificial lamb kati muno bwe buliga bakoze ki muno buliga obusatu babutade ku altar sawa ya kujayo muliro obusatu babutade ku altar but nkugambye fraction kije babadde bagenda okubba nothing from the 11 actually obubbi bwa bali mukweyiya babadde balaga wano obuyumba yumba bayina nothing, these are nothing. Omuntu alina nyumba ya $5 eri kololo minister right omukola ko audit $5 eza dollar bwe bumira 17 enyumba emwe eri mu billion 17 you are not auditing that one ogenda kuona ina akayumba ka $8 bali bogera ka speaker wano akebungereza twagenda okabala mu kali mu $8.5 abasajja balina muyumba gali kololo gali mu billion 17 munyumya lunana kugamba bana Uganda munatusonyiwa nze njogera lusinga atayagala but I'm giving you an insight. Yep. Kubanga obocha wana nnyo musajja ffe alwanya nnyo temuli bali mukutudisa, that is not fighting corruption. Kigumaza nze njagala tugambe tuwanyisa corruption ni tukolenga abasajja Singapore bakola nga batandika tukwate mugambe nti ddala yabasinze tubaite constitutional square amasasi gavuge genseraba videos tambulate corruption because China kalabba, South Korea kalabba, kati akalabba bye bimu baso okutisa amasasi baso okutisa obuto baso okutekamu omugwa ekikulu kya kujjawo kati babalete tolwaza balala babateeke wali gavuge nti gwamuse bamu investigating nga bitufu sente z'omusolo yazirya zali za malwaliro yazirya zabadiza kola ngudo yazirya bamu okola oluguudo sente nazibba zabadiza kola kuyamba ku malaria nazibba bamulete bagusaze gavuge papa oyagwe papa oyagwe papa ha basatu bawedde. I'm telling you bona kikola ku bantu basatu negwa bananyumizako obunyumiza nti baba serwanguzi ojja kujja omwesibe kandi nkugambye omusumba yennyini yakulira enguzi kandi tekisobola kuba kabuleta yakugambye bw'omusumba endiga zisaasane bw'omusumba endiga zisaasane omusumba w'enguzi tumumanyi mu Uganda mukube banna Uganda mulwana omusumba mujjawo labe oba enguzi nasigalawo but for as long as omusumba w'enguzi akyaliwo enguzi ejja kubeerawo naye ejja kutuwuddisanga ne buno obuliga bwaleeta ku altar olowooza alina kyakola kumbe is doing nothing. Is cosmetically fighting corruption. Bizigo kusiga iyo siga ko kazigo zigawa ovudde ku lubimbi obadde matafali obadde mu kukamante we no wunyo obusasasa ne wesiga ebizigo no jamba bogamba kunaba nyirira kyali mu kukola just massaging corruption. That's not a real fight. Njagala auditor general's report says ezijja tizo sente obumbi ba auditing ko yunreyo kasente mpitirivu nnyo zaabula ziri mu trillion bayingire luzira mayisa oba kitegeera awo toka tugambe nti okay bitegeeza byaddala kati naffe abagaba enguzi
oge nti kebankwata nga njigaba lutalo genda wano musajja wa fono muganda waffe Rwanda nti osaba nguzi osaba oba ogigaba however small it is genda nti ogisaba oba ogiganyina mukwano gwange balinayo factory babaggalawo bakola ki twali tunyumira agamba kizibu ekiri eri onoonya ne gwonawo akasente n'akubula because yennyini gwogenda okuwa akasente ayinza okwekwatira yennyini ate yennyini abeera omujulizi ne bwakuwayiriza obuwayiza nti nabadde agala kumpanguzi tumukkirize factory etandika okukola okyejjako you don't run away with it okyejjako wano Rwanda tekitegeeza nti teriiyo but at least ojja kisanga eri kutundu nga 10%. naye eyaffe zonna bwe tuzifulumya bwe tuzibba netusaba Rwanda oba wajjirya gwe ne gwogirire naye mulina aba bannanguzi mulina kuba bannanguzi nnyo nga mutegeeragana actually mulina okubamu omusaayi gwe Uganda mulina aba bannayuganda oli yava wano najja nakwatibwa ekisa nakkiriza agirye naye nga naye ebiddako abimanyi Matovu ne Lubega mwetegeera gamumanyi kanzikirize because gwogenda ogiwa yennyini akwekwatira kuba no kyatula obwatu kyogano gwekigamba ye nguzi you understand so we can only fight corruption nga tumaze kujjawo omukulembeze wa ggwanga njagala kubeera very clear kubanga omukulembeze wa ggwanga is good at speaking at talking is good at talking but real fight zero biba biralamu rhetorically 100%. the guy is an orator mwogezi mulungi he can convince excellent practically zero alinga fa basomera mu masomero go mu kyalo nga tukola sciences mu kibiina ano nga tukola 90 bakuteeka ku practical n'ofuna 10%. Mwayi mu 7 tufaanagana ebyuma babireetanga ku lunaku hati byebyo kati mwayi mu 7 tufaanagana mu kubyogera obwogezi wano ya rabbi naye mugee kati kikole kale tekesa mu nkola ebaazibye kale kati tubasibe ajja gamba ato genda mpora abantu bange abo babba sente ba investing wano tubakwatako bayagala okukwata ku musenere wano agamba leave my decorated officer leave alone my I will fight you ningo omukazi emmesa aziguze $8 billion twali tubanja by then bazali trillion nga 5 nga tizirabikako bafulumye zigenda okukola eddagala ligenda okukola covid nakati tulirabanga twakoma kumanyanga bagezesa babyakomawa ekyo nze naawe so Mwayi Museveni talina goodwill politically to fight corruption. Therefore, corruption is here to stay. For as long as he is still the president of the Republic of Uganda, corruption will thrive. Corruption will entrench in the deeper veins of Ugandans. For as long as President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa is the president of this nation. I want to put this on record. He cannot fight corruption because he himself is corrupt. It's on record. He himself is corrupt and he supports corruption. Ebinjagade mbiteke ne mu luzungu bisubasira okutegeerwa bulungi abantu bituuke wala kati nga tuli mbufu obwo tuli ku need party economy mugigoberera nnyo ekigeeza wana amakanda we gasinga okubeera